kakati ekyabadde wannammere kyalaze maanyi nti omunaku tasobola kuwangula nti eni ali mu ne bwezi ne ssaawa 24 ne bwezi ne ssaawa 24 tosobola kuwangula kyabadde so ashaming kyokka nga te President Museveni yerabidde ekintu kimu nti bannayuganda alina obalekeramu ke bayita ka breathing space naye tosobola kunyigiriza abantu kati Rwanda Kagame atudde ku bbomu tobeeranga mu nsi nga abantu bakyasobola kwogera nga abantu bakyasobola kubaako na buntu butono bw'obalekera Masaka obuzibu bwabaddewo basanze obululu nga buggule omulamuzi ate kenyini yasala ogwa Ssewungu siyo yali mugwa Ssewungu kenyini kati lwaki ogwa Ssewungu yagugoba ate ogwa Nammere ne guyita kitegeeza muno wabaddemu extra connections kikulagatiramu okufuna emirimu nti abaana bangi abamyemiddwa emirimu kungu ompulya bulungi nga tebalina connection Uganda ensi yinonese olina abaana bangi abalina talent ye Uganda wano mukatana mugulu nga balina ziddiguli nga sibaoka kusawa ku luguudo kikolaga president nti Uganda yafuuka ya connection sawa zino connection are better than education kati connection are better than education omuntu aina connection asinga omuntu aina degree omuntu aina connection asinga omuntu aina PhD omuntu aina connection asinga omuntu aina masters tekuyina makulu kuveyo President Museveni ndi ku radio yaka video kano bakakuwe tukagaide wewe fuka life president tosobola kwegera president tumwegaire muvuga democracy tawali democracy n'omukungu kakwizi baita democracy kati kankamera kino ogenda kunyiga nekino kanchogerenga professor bana abasajja bayina engeri gye bakolamu ebintu byabwe bakyali mu mentality y'ensiko batisa bana Uganda bwe munatujja ko mujafuka nga Iraq bwe munatujja ko mujafuka nga Juba. That is a wrong mentality. These people have ruled this country bali medokwa kunkungu. What is your profession? Chaka kuntosobola kubera good minister. They have blocked younger security people to come and serve the nation because of their bush mentality. Baleta byayita batukumira mu history tuinza okubanga Somalia mujja kubanga Gaddafi batuweko ku chance nafu abatonsomye ndi ku university nsoma naye afuge reason lwaki njagala mwami Museveni afuge bino byokutuwudisa nti ali mu democracy erangire mu lubulo abadikiteta mu nsi yonna on democracy atulimba mbayagala buyambi nenga mutima akimanyi nanyini gwanga kakati zinjaga parliament iseteeka the President Museveni afuge paka lwalifa sente zateeka mu kalwazi wabanaku ntuna mu kamera ya radio fo president we gwanga tukwegaide fuga paka lwalifa sente ezo ziwabanaku sente ezo ziweba namwandu sente ezo ziwabana batalina mulimu sente ezo zimbe mu factory bateeka mu kulondo over 300 billion Kwata billion insafu ziteke mu region. Tuina northern region, tuina eastern region, tuina central region, tuina eastern ne western. Kwa region omanyi 70 billion kizikola mu region ye mukungu. Bokalo government abakazi abakadde mu nange ndabba wanga capital wabakadde butano mutandika okufuna ekyo kola. Abafuka mu nekolanga mu groups mujja kwa olanga million 10. Jango obustinga small scale industries. Jango bakati abasajja tebamanya ekizibu ky'eggwanga nti population ya abaana bato. Abana batatu balina mirimu. So eddobozi y'abantu ebikyawulira. Teri ddobozi ly'abantu. Tuli mu ddobozi lya President Museveni ne sente ze. Ne sente zo kaza akozesa oggula obuguzi abantu kungu zibala okutereza obulamu. Mu Uganda bagamba buli omu we are for God and our stomachs. Agenda tuli bali manatwala mu kalulu, abana ne baluzinga obulamu mu kalulu. Abana bangi ne bagenda makomera mu kalulu. Kyokanga ate ye muwanguzi. Kati ate yakoze omululu na buno obuntu bwa wansa bwagala. Buno bululu wabanamere president ayingira mu bululu babakapa bagambe namere yamaze ku meeting ga president bagubali turning officer abata yingide twala binamere ne President Museveni omanyi orders ayisidwa wao gomanyi nti orders ayisidwa turning officer bagobye wache yo mulamuzi ngatakoberede constitution nsibanko gamba constitution is the mother source of law bwabanga semateka ya is the mother law mother law bwabanga mulamuzi yandi badde kukyusa president ya namere yabadai na kusoka kuita mu parliament nemo kyaita parliamentary veto parliament egabira kubinza ngabo egabira agencies ngabo egabira UDC tojja kusoloza ngabo ne boti ya masanyalazi omulamuzi okole yandifunye binawe na bikase mu kasaso nakosa buyinza we naye yabadde ne backup ya boss nanyini gwanga ayogedde ate bajo mukasali funsi banzi kaseta bajo mukono nchamira ku midala jambiza mulalo bagatonda ekyo tokyogera change nze nkyogera banzi kaseta bajo mukono omulamuzi atasula kola bintu byakolanga talina backup ya manyi bwato nalugowa parliament nagenda a poor woman a new political youth omwana yasoma nga ina ekiro ky'okufuuka MOP mukatuna mugulazo byo buwanguzi bw'emisana busungu kiboleka ku mitima gy'abantu kungu banga box wa kungu omanyi batavuye kwogera mazima ffe babajjo ensi tegenda kutereera
kakati nokuwangula Geoffrey Balutaya kati president Museveni inakola kintu kimu kuddiza buli wa Nuupu gwe babbako winiye amudize winiye kubanga waliwo abantu balangezi waliwo omuntu gwemmanyira ko omukazi muko ati wali amateeka ga protecting omuntu omu president kakati njagala president yakera gambe ti Geoffrey Balutaya wangula ekakuto tukuwadde winiyo nambere zayo winiyo naluwa yakwangula tukuwadde facilitating office simanyi byava Masaka nze ekintu kyagenda mukalubajjo no wangulwa semateeka wafalambika kicho inokola kudukira mu koti nyinizo yani koti za gwanga koti kyemenya amateeka ngeri byagamenye nekkiriza kubala obulunga siru bugule kati koti baya gwanga ekyokubiri ani alonda chief justice Museveni ekyokusatu ani Alpha and Omega we gwanga katumuleka akole byayagala actually president Museveni opposition yonna singa bayino mutima ngo gwabajjo bandivude mu bintu bya president Museveni okumanya nti opposition yawo nabo banaku nnyo bayino omululu opposition andi batulidde mu nyorukwe sisobola kuyingira mu parliament ya mwami Museveni nga babye nalubowa sisobola kuyingira mu parliament ya Museveni nga babye Lukaya bagane bawangudde biki babakoze ku litiri ya kikiriza gane Masaka yesinga opposition mu Uganda kati kangwame nakano kungu katonyo toyagala bulenya magene mu pala agobe agenda kufuna yoki Shabib Malende toyagala akole yoki senyonyi akole yoki nambozi parliament baba nayingira mu parliament they legitimize Mr. Museveni tibiribira byakola bituufu bazire bagamba tujja kuyingira nga banafu bubyo obuwanguzi bwawe okumanya Uganda mbi bantu sina kulwanira buwanguzi bwa Kyagulanyi byandika tugeragena mu parliament Kyagulanyi tali uwe magere tetugenda mu parliament Kyagulanyi tafunya equalities ze tetugenda mu parliament banafu mwababa misana because we bachikola balaga international community there is no opposition and democracy in Uganda kungu how nalukola ya wangu late ekyali Lutaya nalukola ya wangu late ekyali Hirudamani nalukola ya these people if they got in Museveni's parliament it will indicate that they are in bed with him let us feel the general pain kungu bile bitu bya kulumu babulamu abanansi omusajja ngabye banongo gamata era banagera mu parliament kankati kazika kado busungu obusungu bugenda kukosa obusungu bugenda kungosa mpaka about 50 members puliza kungu bazire kuswengere agambe sigenda kulinnyayo paka nga Kyagulanyi akomyeyo nababaka banafu bafu yita boycott that is okwekala kaso kuli civilized nebyo nabino omululu bigamba tulayira ddi bonna bayina omululu ati binyiza because wanga bali mu revolution kungu why are not they fighting for their friends you want them to fight boycott Shamim Malende yakola statement sigenda kufuka MP ga Kyagulanyi siye president Shamim Malende ebaina mocha muliro yalimba these people are looking for employment opportunities baba yongeza sente kati kanzika kanyedo bozo usongo bugenzi tikyabuswavu nnyo ombaka wa parliament yenna okugenda mu parliament ngende president otali mu gwanga kyabuswavu nnyo ba Geoffrey Lutaya bakabbi w'obululu ne mugenda mu parliament mwabayise mu abanupu mujja kulaga ensi nti Uganda ina democracy mujja kulaga ensi bannamwe tebababba timwe muli happy ntolaba nalukola agenda mu parliament olaba Zaaka agenda mu parliament kitegeza Lutaya bamuwangudde bituufu kitegeza nalubowa bamuwangudde bituufu kati president Museveni yasoma ebyobufuzi kungu kati kanjogera empola nti modified dictator akugondezaamu kyekimuwangazza mu ntebe kati abantu bebuza bakibabajja baleka ne bogera ku radio n'atabakwata abamu kituyisa na state yeje naye agamba kandeka ono ne mwana nvuma banankola ki ontagedde bulungi ekugamba ogenda mu parliament kasita enga Kyagulanyi abonna kabagambe na kino nakano kabaweereze buli mubaka wa Nuupu agenda mu parliament talina wadde empeke y'amaanyi gabadde maanyi ga Kyagulanyi ofuna otya okulya ekyegulo nga Kyagulanyi abandi badde bawandise ebbaluwa abandi gabye speaker ffe tujja kujja mu parliament paka nga tutegedde Kyagulanyi waali bona tebamanyi na Kyagulanyi waali fodde mbalize kulayira kugane bakoze ekintu kungu ekyannumye era bannayuganda balina okunonya nga bampe sente bagambye bayongeza sente z'emmotoka bagala milioni 315 emmotoka era kyovulanga ne bannayuganda bano ekikolima ekibaluma Katonda yabalumisa ekikolima ekyo olonda otya masiikira talina mmotoka genda mu parliament kungu emmotoka yonna ekusuka obukadde 5 paka waggulu eba mmotoka president wa wone yafanga mwavu wa Yugoslavia musiji bamuyitangani mwirabidde erinnya omusajja yafanga mwavu si kuba mwavu kungu ombaka wa parliament afuna omusaala obukadde 5 ku 7 na allowance afuna per diem bafuna zi trips
afuna medical insurance, afuna ne loan. Ogomusana gwo bukadde 5 basobola mu loan ya bumbi bubiri nakola business nagagawala. Lwaki zinenda tozilekera bana abanako. Bandrese propose egamba milioni 313 twagala Uganda yonna. Muri region zonna twagala mu health centers. Ompuli abuli kyangamba. Sente ezo nazibazenga buli obumbi nga 12. Abaka 5 bala milioni 315 abaka akalokaga. So oyagala aba opposition bazigane. Bazigane bagaka tukolemu amasomero. Katukolemu abavubuka obutale. Kungu ekizinagambye ekizibu ky'eggwanga lino. Tebamanyi nti abavubuka bangi tebalina mirimu aga Katonda. But these are what? Tribalism and nepotism is the order of the day. Tebalina kuzifuna omuntu ng'olumirirwa eggwanga ly'okkungu. But these are entitlements. Which entitlements? Kakati bamubaka nga Nambozi. Buli mwaka afuna emmotoka. Nambozi bagenda mu emmotoka za Kawumbi Kalambe emyaka 5, emyaka 2. Kakati emmotoka yaki Nambozi gyavuze eri yakaddiye. Kunga emmotoka y'emyaka 5 ebekaddiye. Tuli mu ggwanga nga president walyo ayagala kusanya kumanyi bakyakikola president Museveni abagula mu magezi. Omuntu omusajja ng'akwadde emmotoka ya milioni 3 ono wakanyota ekisa ekyo kyamutabanyi katono nnyo. Calculator bala njagala obale milioni 315. Omwana aliwo na milioni 315 buli mubaka dada calculator gwe. Olabe nti sente zo kazitereze eggwanga. Obukadde bumeka. Obukadde 315 abaka lokaga. Linda ko. Otadeko ne ba minister. Abatulaba namwe musobola government sente zo k'abantu bezirimu mu Katonda mugulizima dotereze eggwanga. Nyambo bale obukadde 315 abaka lokaga. Kakoze calculator. Koza calculator olabe. Koza calculator olabe. Obukadde 15 abaka lokaga kubisemu ababaka 5 abiri ne bagenda kweyongera bagenda kwera abaka lokaga gubalira dala abaka lokaga mbulya sente mekezo tuzitemete mempola tukungubala sente mekezo sente mekayogira nize gwa calculator ezo sente zo kazi yamba okuteleza ebizibu by'abavubuka ebibaluma nga nange bajjawo gana ku radio na Uganda State Council bana mbadde nzija wano okukola program nibanga muzibu balitwala nti bakyatugoba ku kkubo. State Council yawule tekyatugoba ku kkubo. Katumbaka wa parliament nga bakoleta mu parliament wegabira otye motoka ya 3 notokola abanupu bandi wadise debbaluwa abo opposition bonna yayisemu ku ticket ya FDC yayisemu ku ticket ya NUP yayisemu ku ticket ya DP buli FDC wa opposition yandigamye sente zange temuzipa kale we muzipa ngenda zizimba mu theta free basiteke ku ground buli omako bonna bagamba kiwedde. So you challenge abakaba NUP ne opposition yo nezile sente ezo era tubagenda tulaga nabo byagenda kulya. Nabo bagenda kulya. Opposition njagala ezire sente bagati tujja kwata ku sente za mwe musolo za munako. Basi tuwole mu Masaka gaffe. Tulina Masaka abantu bewola ne bagenda ne makola. Basi wole bwe wozinga siza gabirwa bwerere. Bakolesa ko z'abannamwandu n'abakadde n'abavubuka. Kungu tuli ku mulembe mu Katonda muvubuka kati kangambe mu kungu kungu oyinayo muganda wonga yasoma. Nga kungu mpola oyina muganda wonga yasoma. Abonye makerere. Oba bonye Mbala University. Musajja twanonyeze mulimu okumala emyaka 5. Tafunye mulimu awulira busungu kibwa awulira nga gombako ofunye milioni 315 bya motoka. Otwandi kungu wali wekyalaga Katonda mugulu ngacheta Health Center 4. Health Center 4 temala milioni 15. Kungu otwandi wali abantu abakusawazi. District number. Nga yetaga milioni 15. Kungu wali osawazi n'omuntu anonyo okulya nga agenda kulya mukene nga temuli munnyo. Saweno. Bobu stinga market na agriculture ziwe gula mwendo kaze mwanyozi w'abantu ogambe buli muntu ayine takatwagala alime mwanyo bisatu 15. You must be a rich country. We kakati mandu achiba chikola omukulembeze bwakaddiwa nalwa mu system takolera abantu agula mu organized few kati abaka bonabe mwayisemu abo opposition abeni ali musijja kubogerako president Museveni ali mukubagula magezi nabina biyamba president kumukomera mu buyinza myaka 4 anagenda mu yo musoro egenda ngorufanga bagamba people power trillion billion musajja ngambi ziri trillion 2 trillion ozimanyi kongo trillion billion ozimanyi kongo engeje zizo abantu trillion billion kongo ozimanyi kakati bana baka bagenda kumenya abantu emitima bebasindika mu parliament bagambe na bino bitulidde mu oluko era mubaka nakwata sente ezo esemoto bagenda kwata ekikolimu kyovulanga bava mu parliament bavuwala ntibaki bavuwala bazanyira kunnaku y'abanaku ntibaza kunula banaku nga bize kwegaggawaza. But do you see them rejecting this money? Bebamanyi nze nkozo ogwanga mu messenger kakati ogamba otemu najja ku opposition kati ebintu bisatu simanyi lwaki abantu bano bagala ate kakati kankubulire kungu oyimanta ate opposition yesinga okwagala Museveni abeewo ekibadde okimanyi era nayagadde nnyo bali mu ezo. So sentences baze they are nearly 2 trillion. Trillion ozimanyi obuse bubiri obujje mu budget y'eggwanga mugenze gula bimotoka obuse bubiri nga newo mutemulina oxygen gungu yakala okulaba ennaku stambula ogende mulago olaba abalwadde ba kanso ejjinja gyembera buli sente ni kyuma kya kanso
region za Uganda nya akuma tulina kamuka kansa kali mulago abantu kadala bagenda kulumirwa bana kubanga njagala kengutukirize tugane this time abantu bagachi baita service delivery buwereza chovana tali muntu wa wasi avumi bali mwezo bakadama bavumi bali mwezo jya bade wa Pastor Kayanja nagamba ba minister mu budget insavinga abantu kungu abantu bakoye entalo abantu bagala mwana wanga asomya atya mutabanyi wanga afunya atya omulimu oba sente ozijewa fe twagachi baita service delivery bine ekyakubiza lukwago kubera mu ntalo ye fulata yagala government yavuga emotoka erike kigambo Lord Mayor kati bali mwezo yategedde ndika banabusiye kambanya kula ko kyembanya kula ko kitwalira abantu waliwo abanyize bakadama tebali manyi bizibu by'abana Uganda tongamba bakadama nawe tali mu na Uganda ngavuga boda tali muntu atera ngayinza kunyigira bali mwezo kanchi kuyigirize mu church namulere minister bala mukufirwa tewaba yebyo kungu abo nabanyize basoka bagobe basenyi mu parliament ya Anita Amongi bamugobe bamugame tuli bakawalya kawalya ni nambe shebali Anita Amongi nebekube kifananyi ngabo tebabavuma kwegamba abanyigira ali mwezo nupu eina mwaka kundi kaba maube no mputize bajonze njogera bajonze mukasa nupu kungu nze njogera bino nupu eina mwaka kundi kaba maube abali mwensi ngabo bali okwefula nti buli kimu bakimanyi kakati ogeze mu church wa Pastor Kayanja yakubidde bali mwezo campaign bali mwezo okuwangula kampala ya President Yesu afuga yabadageze kwebaza Pastor Kayanja ompulya bulungi mu church osologano kwata nze ndi Makerere University nsobola kusanga omulabe wange kati kangamba omulabe wange bakadama tebavunaizwa ku kampala tebalina makulu box z'abawalabu z'abasuula eddalu kakati ndi mu church wali pastor wange ndaba bali mwezo mulokole kitegeza love kali kunguna kino kachikuyigirizo kigerero ku radio yo opposition guba mutima kiringa Bajo Amongi mukwano gwange bala mu mukwano gwange bebe kulu mukwano gwange tayebwa mukwano gwange nena gano begatako politire nebengera mu office za Kasajja nyingira mtwanga opposition sika bampane kujja ku radio kwa fulamu ndi opposition ngebikolwa byange biyamba Museveni opposition kangumpala nompuliriza opposition guba mutima go kungu osona kutola Museveni kumeza notokiziganya notambula ngamba not do this opposition kitegeza kuwakanya kikyamba bali mwezo yategedde eso bizalo kwago nti abadde yefumya government ina services abana kuze bagala kungu no debate ya magezi za mwana internet kichotondeta kama bitu bya bafuto migere kwanga kati bali mwezo challenge jayina ayino kula wechenja ulo kulaba ngengudu abana Kampala abasakira tosobola kusakanga toyogedde nabo basajja next for yabadde mu church tosobola kuzaga busosoze because Yesu gwensinza kwagala Bible egamba teeka one of the greatest commandments in the Bible is love tosobola kulaga busosoze ekiba kita uncivilized manner luzungu jeruli jechiri nemwe kusanga mu church ne mukuzika gasikwagala kwata mu ngalo ekiraga ati bali mwezo izerida yanyiziza banji yanyiza bagwagwa yanyiziza ebiwumba tutu yanyiza abantu bayina sense so oyagala badde agende mu bakungu ba NRM abakungu sigenda mu bakungu bali mwezo yabadde mu kifoki yabadde mu kanisa kanisa Yesu agamba ki bali mwezo talina buyinza busalira muntu musango Katonda yasala omuki omusango bali mwezo yakulaza akamanino nti wano ndi mu church singa bali mwezo yabadde akukutana mu Museveni ekiro mu State House ba promoter abalabye wa Museveni sagenze singa nageze ne kukutana mu Museveni emisana ompulya buluche ngamba ne kati tuli mu church omuntu akwa mukono lema mubuzaako tuli mu church mbo muntu wewa isibanyi minister dati puli kachofulanga ebigwagwa tebiri fuga gwanga lino kungufusa bino bya kugamba bintu bya kintu kikulu bobanga oli leader bali mwezo ye leader wa NRM ye leader wa NUP ye leader wa FDC ye leader wa DP bali mwezo akulembera abantu bonna chokamba office teyingire ngambe NRM ekyo kintu bali mwezo kyakusi yamulaze one of the civilized leader Museveni yatulanga nobote natwane Paulo Muwanga natwano Ito Joko kumachana abefulira lenga basokaga kutesa ye politics ali machua bali mweza na wafuna ati obuyambi ngata abasajja babasanga abayisizaako bubi ochimanti idiwe Kampala ya ina amanyi na minister okati ebyo byebikumidde opposition ye mabega ontekide buluche ngamba primitivity bakula bantu banafu kakati bali mweza yadde mu chachi nafuka weni alemu oyanaza kabantu abanufu tuli bagunjufu tumuza abantu mu public we want to come people Museveni kyabasinga kyekyo twaisa bazino Bobi Wine nakana agenda wa Museveni amwet from government nezi nembizi za no bajja waliwo embizi Katonda waliwo embizi za bakadama kamana kutigamba maiko kakongotyo kuvuma zine embizi za bakadama zitekawo obunkenke gamba bakadama kakati bali mwezo mbera kyagulanyi mongira ne chepe yaraze ti NUP dia civilized bali mwezo mwera kubanga bimawube bifumya abantu kuva 2 gumu
tuli mu 2006 birihimbwa munyasi semanye ebigundi ebyaweddewo kungu omunaku ayagala ki bali mwezi nkoledde katale njagala makubo malungi amakubo ngajewa akatale kange kaluwa bali mwezi izelinda tomwepankirangako ate omuntu anakukula ne Museveni akikola mu public kungu banyingira mu office nende kayi kifani kitegeza ndi free bali mwezi ali kwa alali politics ataba izi pabe bafe politics walu kago bulingi mutegede muri kyangwamba bali mwezi yetagana mudada kyagula nyikula ina jodi kubonga nguse manya wale se yo leader ategera makumi na bimawube banango nyiziza bananga ayugira kati bwatayuganda balambo yayugende balambo Museveni nava awudi agenti bamunyezeza Kayanja is a pastor mu church temuba mu dini temuba mu gwanga temuba mu kibina kya byabufuzi na kino njagala kigambe kungu omuntu bomusanga mu kanisa n'okuzika tewaba babu yabufuzi otegede muri kyagamba kali manya bakubuli abana abawumba tutu bwe batakuze bwongo bwawe nagamba Katonda tasobola kuwa bagwagwa buyinza Museveni yatulanga na Obote ne Nyerere nabatesa ne Obote tiyajja Museveni ku kigendererwa ki Museveni yasigala asonga busonzi bunsiko kati buno obugwagwa bali bakikatabwadde buyinza kuba Katonda agenda nalaba nakakatono bajjo mu obuyinza ngagenda kutabeni ali mu bonna abantu bange nabateeka nga Katonda abimente binga biddawo nga byasamira ku surface kwanga byaloza views ne social media gemanyi gayo ogambye ensimbi zino bazizire bajjo oyinza okuzira obukadde bajjo kulwabana kunzizira bajjo oyinza okuzira obukadde ebisatu 10 kulwabana kunzizira bajjo sirako balonze ngo mpaka wa parliament wanakawa oyinza okuzira ogenda mu parliament mbizira ngobanja Kyagulanyi sisobola kulinya mpage kakati nababaka kamba wecho ko nakiro kankigambe kungu bwe bana agenda mu parliament nga Kyagulanyi tali mu gwanga bagenda kufuna ekikolimo bayino gamba twagala president waffe wali mama Anita Amongi tugenda kuingira parliament yoko tulase Kyagulanyi nti ali wakamagere twagala bakole yebo wakadi bagenda mu parliament nga Kyagulanyi ali kubuwanganguse nebigana bikwata sente za Museveni omusala tutegeza babigula tali mubaka wa Nupa inagenda mu parliament nagamba twagala emotoka milioni bisa ekigenda okusula Nupa eggwewo obulamu bwayo bonna abantu abatwale sente ze motoka ezo neba njaga tukozesa logic parliament iri mu fuluma tebafuna motoka bafuna nukta ina mbabaka yainamu so what are you talking about kakati sa unemployed buli mwaka buli kisanja kibane ekipya kungu emyaka gine 5 president Museveni jazze ku ntebe kigenda kuba mibi kungu obwavu bana Uganda bavu obwavu bugenda kutuluma time zifiriyo gara kuliyo enjalazo bayimandi wali abantu abali mukonzi omanyi wali yekyalo mukonzi manyo n'okuzi ng'abantu bawuta obuzo buva mukonzi bajjo paka president Museveni yategedde nti bana Uganda yategedde mukonzi enakitokole bale ekayunga nagenenga abantu bakola mukonzi gwe bali ku kyalo cyo kyemanyi bali kayinja ate kayinja obo ine mmere kasedo obo ine mmere mutero obo ine mmere naka walona kyale kiri akawunga ka mwogo mutaliva waliwo ekyalo nga bakifuna mukene kibange kifunye ennyama bana bakapale mite babimanyi kungu kibinyo gendo kikirira abantu geno soka ne wefaako ontegede bulungi mukana mugulu waliwo ebyalo nga bisulira bukando nga tebayina na bisengi bibiri bigula parafini waliwo ebyanga tebisobola kugula munnyo bino byenjogera mu Katonda mugulu gye biri kungu njagala abantu bakube simu abampuliriza bw'omanya nti oli mu nsi ennaku ng'owa opposition gwenjira okwogerako soko yambe banaku bano kuba ovuddemu banaku abanaku abaabi bagamba katutonde kibbajjo kino tukisindike mu parliament kijja kunkole kinaku kinaffe kijja kutuyamba tufunye omunnyo bwe batuuka eno kubanga ne bannayuganda kyembagamba kibi okulonda bamasiikini olonzi omuntu alina mmotoka tubakuba mu nsi enumirwa bannansi bajanga emotoka ezinonya campaign batambuliranga ku boda batambuzanga bigere ezo bagade zikumala genda mu constituency nga mwafuna ezikuba campaign nga parliament sigeze bawadde saba bagulira na masuti abakulu ne basoja medical insurance bukadana bwa suti bukadana okimanyi busima bowa hola abantu bafuna clean water okimanyi waliwo ebyalo talina mazima yonjo bile byenjegera kungo bimanyi nnyo ekyabazaale wafa bayina boholo okimanyi boholo ennungi etwala milioni 25 kati gwe sente z'essuubi kaga ewa Museveni yennyini bayitayo kanoni kinoni mukana mugulu wa Museveni abantu banywa nayita amazzi bwe mbanimba mukama nzitewa n'engoma endakaseka abantu banywa n'amazzi ente ejja wano n'erinnyamu ebigere n'obugatto bwayo n'etekamu obusa Ulira nakano ewa Museveni java kukyala masanyalazi tebalina kagenda bugezi yiba njagala omuntu w'ekisozi akube teri masanyalazi ulira nakano abantu b'engoma n'okufuna obufunyi ddamu okunywa amazzi engoma enakasongola ente z'amaanyi okusinga abantu nti ente zinywa bulungi zirya bulungi kuba muddo gwa bwerere amazzi ga bwerere naye engoma abantu okulya ku bintu ebinyiira lutalo
ate babijjawa tebayina tebalina otakidde buli kyangamba kati gwe bakiba kya buswavu ogenda mu parliament notomanya gy'ovudde ekizibu kya Uganda okimanyi kungu abanaku tuganya okwekwata okufuuka omuntu so abaka bagenda mu parliament kwegaggawaza kujjuza mbuto zaabwe ate bebakiikirira nakino kankigambe abanaku Katonda alina ensonga n'abanaku mu kisala ky'okulonda bawunga ne bafuuka bamawube ne balonda abantu abatalina mugaso kino nkiddamu abanaku nabo batusibyeko nnyo embeera yaabwe embi bw'omanya nti baje talina mulamwa baje tagenda kulumirirwa lwaki onsindika mu parliament olwokuba Museveni ayogedde bannayuganda balonda kaadi nti kino ekitundu kyenYRM nnyo kino ekitundu kya Nuupu nnyo mbu wano bw'otoba weefudisi towangula wano bw'otoba wa DP akati akyoli mu UPC efugayo kati nolowooza tesegenda kulaakulana mbadde manyi balonda busobozi bw'aba wa Nuupu nga yasobola muwe akalulu bw'aba weNRM nga yasobola muwe baba independent kati bana Uganda Katonda ate kungona kino kanchikubuli kana takola nsobi Katonda yabonya abantu bano kati maluti Burkina Faso tuwawule yaweze bibina byobufuzi yalabenge ebina byobufuzi ye opium of the mind buli olondo omuntu ng'olonda bulonzi ambulero olonda bulonzi NRM olonda kala ya bulu mu Katonda byofuna Uganda tesobola kuterera nga tukyalina gabinaga ebyobufuzi nagamba njagala okulonda kuveewo ebina byobufuzi biveewo ki parliament kiveewo tubaze trillioni 2 nga motoka z'ababaka kati omusala gw'ababaka gugatte ku trillioni 2 gata kasente z'amasuuti ogatte ko sente z'abasulira amalwaliro ogatte ko sente z'abasamba mu ababaka bamanyiro basobola okugenda ko musawo balina sente zigenda ko musawo naye nga gy'okiikirira abantu balina na clean water kunga abavubuka bano mali lwaki abavubuka banyiize nnyo beekiikirira kubanga mpuliriza okumanya beekiikirira nakino kankigamba okumanya beekiikirira tebalumwa nti Kyagulanyi taliiwo tebalumwa nti balutaya bagudde tebalumwa nti bannamere bakoze bino boka sitabagane bafune emmotoka n'omusaala kati nga bino ebinaku bikubengana meya waffe omubaka waffe nina abanaku bano nabo Katonda yasalawo baboneebone lwaki olowooza nti tebalumirirwa mwami Kyagulanyi tebasobola kakati saawa zino bandiwadde bawandiikadde ebiwandiiko nkiddamu for you have boycotted this parliament our leader is in exile yatuwa amasanyalaze tetujja kukola kintu kyonna Museveni yandi bataddewo pressure amache kyandi yambi international committee yandi yingire ne galwachi opposition iyo newe ezize kubanga buli opposition yegata mu bintu bya president Museveni bamulegitimizing okubeera democratic president. And you think that can happen? Because it can isinawa ino mutima gwa bajjo kwe kulonda abanaku kati president Museveni alimeta kisoka kubanga agenda bawa sente kati ze motoka kati kankuyigiriza ezi motoka zitaka kugwa musala yabaguze yabadagula babaka temunva mutemunyiga twabatiya ku bukadde bibiri motoka tuli ku kati chakabe motoka milioni 10 musi ya bei gumanya motoka milioni 10 webenyirira gumanya motoka milioni 8 bwefanana zina motoka kemvuga nakagula milioni 9 nayo twaloza nakagula bibiri kalo kwenda baka yako akamasanyarazi abantu baloza ka milioni 2 omaka watambuli ya motoka bayo tatu kajaragaze situ kajendaga kugamba tuli mugwanga nga every opposition is extravagant neni kati Museveni president namuvako yali mu evening hours kyagala kyakolali mu kunyumira za abantu benu mukugaba no musala tebajja yonjara kati nakano kankakuwe wano sawa zino kankwe bonna wali FDC utabogera bajja yayogera kati sika bajja yakateeka bagala kuja betuze ku madala biite bagala kwetuza ku madala mutuchi wakanya kakati banyiro achi batekawo bana bawumba tutu ndi sigambe bisibyeta ne kanto byetaga niye wachi batekawo ba blogger bagwagwa nti baleka national issues bano ba blogger bakadambe bayamba Museveni ofuge gwanga nti ava ku issue nene ye motoka ya babaka ba parliament nada bali mwezo okwata kubala mu nekayanja baki yekikoze kakati bachaba bali mwezo nekayanja necho kutwala sente ze gwanga kyechi nene kati Museveni aba blogger yabatekawo kumutwaliriza era naje no muhozi mukujjako yakaje na muhozi ayina obuzibu ayina ndabanga kitaweta ayina jaraga ne 2 omukulu akomawo really musajja mbuyiza bamuyise mu ngalo tebakugamba mwa Museveni 2 omusajja ngo akyali munamuta ayina java ku 2 omwana yo akono jeno muhoza nafuga naza jafuga nga yawe olumami Kyagulanyi nafuga jeno muhoza jafuga ngali wa kitali mu tagena mu nkaga bano bonna abadde bamunyago banafuga jeno muhoza tagena mu nkwaga ali mu 5 kati bali agenda kubira yingidde nkaga omukulu akomewe 5 ayinza n'okufuga kiri 2 esubiri okufuga tono wali abantu mugati kwa bata yokufuga abireke njagala nyo munyagwa ajje tuyiye tubere ku YouTube ya Kasuku mugati kwa bata ajje tukola akantu ne kungoli
kakati ze mkulaba kwanga maize ndi musajja mu buvumu keyayongedde anale bandita amonge ekisanja yamwadde kumuwa myaka mingi ndi okulonda kuvengawo abanene buli president bamwenge ekisanja kya myaka 10 kakati jukira bino nebikolwa byakoze byetamisa abantu kulonda bana Uganda batuse ekisera nga tebagenda kudda mu kalulu olaga muze yadda buto buli kisanja yadda buto ati kakati ze teri muntu kutate banega tuyina ekizibu naye omuntu atasinga ekizibu ekine bamuyita Jeno Muhoozi kwaga bambi nayagala okwata tebinde bukisa kuganya ate wekite mikisa bwegigenda omanyi lwaki Jeno Muhoozi alina kubeera contented n'obwa CDF ebyente babiveeko muzeya ge magezi gomo enze muwa magezi ebyente basoka kubanga nze ndaba taata talina gyalaga taata akyaliwo nnyo taata yena bino ebikola biraga kubanga yayise ba president 30 kulayira kwe kanku information amaze ntyo kuwa bwino obaje otya okulayira kwa president Museveni gena kuba odi muwakuta bwataita ba president 30 danga mukunchaza mva ku radio ensonga cha agera kulaga international commitment is credible atai ali legitimate kakati wana abaka ba parliament singa tuteka okusawa zino the most corporate demonstration tetujja kuingira mu parliament ya Mwami Museveni ekyo kimu kwa mbali abakulembeza abajja kongola ndize nsoro fuge gwanga bajjo gwe soro kwanga nze mbana opposition ya nganze kyagula mbaga matemu bigenda mu izino Uganda mbafuga kubanga nze okuwamba obuyinza bosingira mu mitu ya president Museveni tumusadisako n'obuyambi bagamba kati manyiro ya president Museveni abazungu bagano muyambako aba bagano mukuba mpuliriza lwaki abazungu bagano mukuba ompuliriza bulungi atadesereza yo mukalu bagaye bazire mpuliriza kye nkugamba bwe bagano yingira mu parliament kiraga nti Uganda kati efuse dictator state kati abazungu babango bakujja kubwa kwa tulinawo n'amafuta kati basolo gato obusungu bw'amafuta n'okubera ne bekwasako ne bakola ki naye tali muzungu ayinza kuba president ngali ana opposition na kwa leader of opposition wali dictator ata leader of opposition kakati buli logenda mu parliament y'omusajja taba nakyemalira era siddamu okuwulira omubaka wa Nuupu ng'ayita Museveni nakyemalira siddamu njogedde ku radio kuwulira mu opposition yenna ng'ali mu parliament ng'ayita Museveni nakyemalira parliament ya nakyemalira ogikolamu ki so kyogamba tebalona na shadow cabinet tebalina bigendamu kakati n'okuyingira mu kalulu kwennyini yali nsobi bandisose kukola electoral reform nti bwe batotuwa speaker na baminisita 30 tetuli mu kaluluko kana kalulu kayamba president Museveni kufuna sente kumulegitimizinga nga democratic president na kulaba nti akoze government bebafu tebamanyi baje mu Bajo University tebamanyi politics ogenda tya mu kalulu nga tokoze mateeka ati njagala ebifo 10 busingo bompangode ogenda tya mu kalulu nga tebakabalira ku district ogenda tya mu kalulu ng'okyakiriza police okubeera mu kalulu police eyina soka kuva mu kubanga police kati baali banoonya kufuna tibaite banoonya kibaita revolution nze kunjogera mu Uganda ng'ennaku emutami njogera mu Uganda nga yakowa okumulimba njogera mu Uganda nga alya mukene ompulira buli kye ngamba nti buli lw'oyingira mu kalulu ka Mwami Museveni baako ky'omusuuza sawa zino kimanyi singa bamukoze kibaita power sharing bali bingiddemu nga beteekateeka Museveni kyeyakola okimanyi president Museveni n'ateekamu divide and opposition yeyambye Museveni okuwangula ebifo byonna kati badde osanga Lukwago nga awala na Ssemujju ng'owa Nuupu awala n'owefudisi anti nkuwa example that is mayambwe professor kati Nuupu ne FDC ne DP bebadde bevuganya ng'eni ali muyitawo buyisi mukama yabaindi bafuna ebifaana mu 9 kati balina 4 babayina 5 kati bifuku babaka Lukaaga ofuna ebifo 5